po jako akawuwo ne Katonda alikusaidia ffe tetugenda kupowa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu kwogera kwe asoose kutangaza ku kikolwa ky'ebyokwerinda eri ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde mu bitundu by'e Mbale. Enanga agamba nti baali balina okukwata n'okugira Kyagulanyi kubanga abantu bangi abeeyiwa ku nguudo ekintu ekikontana n'amateeka ag'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Omuliro, ebikola ebyokwegugunga, okutandika okuteekawo processions oba oluseregende, okutambulira mu luseregende awatali lukusa. So mu wiiki eyo poliisi yaffe ey'e Mbale yasobola okwenyigira mu bikolwa ebyokuziyiza Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu okwenyigira mu bikolwa ebya unlawful procession oba illegal procession. Ono yali agenda ku Tokshemu mu kitundu ky'e Mbale ne kitasoboka. Then ne Lira abantu bangi bayiika mu makubo mu ngeri emenya amateeka mu kiseera kino kubanga ebikolwa bino ebyokukunga abantu mu makubo wansi w'ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu. Wano wasinzidde okusaba ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya okwataganira awamu na bannabyakwerinda mu nteekateeka ezimu baleme okulabika ng'abakuma mu bantu omuliro. Kino kiringa nga kye babadde bagezaako okugeza naye nga pulaani zaabwe tetwali tuziina kubanga nga bwe bazze bakikkaatiriza nti tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti obufuzi obwa 2021 mpaka 2026 mubeeramu ebikolwa eby'effujjo ebiwerako. Era mu ekigendererwa era tujja kulaba nga waliwo akanyoolagano k'amaanyi wakati w'enteekateeka zaabwe abavubuka bwabwe ne poliisi. Enanga agamba nti waliwo n'abo abagenderera okuvumaganya ebitongole ebikuumaddembe ng'agamba nti oluusi kyokka be basooka okubasoomooza olwo ne bafundikira ng'ate banenya bo. Kubanga ekigendererwa kyakulaba nti wabeerawo omu afuna ekisago eky'amaanyi obanga kivudde mu kufulumya ssasi obanga kivudde mu kanisita kano akatya gaasi katuuse obulabe ku muntu kakati ekyo kiviireko ebikolwa ebyokwegugunga n'okulaga nti poliisi ya Uganda etulugunya abantu ba bulijjo. Naye nga e Mbale ne Lira abanoomu tebaafuna clearance yonna y'okukunga abantu baabwe basobole okuyitiramu okukumba mu makubo. Poliisi era egamba yakwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa by'okutulugunya abaana kubanga kati birabika nga bikyase nnyo naddala mu kiseera kino. Ebikolwa bino eby'obukambwe eby'okutulugunya abaana tuvaayo nga tubivumirira. Kino kiddiridde obutambi obuwerako obulaga abaana nga babatuntuza, babatulugunya, babalinnyirira. Ebifaananyi ebyemabegako byalaga omwana gwe baasitula mu bbanga nga bwe bamukuba ku ttaka n'ebikolwa ebirala ebityobola eddembe ly'abaana mu ggwanga. Ono agamba nti ebikolwa ebikambwe ebikolebwa mu maka mu kutulugunya abaana mulimu okubasiibya enjala, okubawa emirimu emizito ko n'okubakuba ko n'ebirala ebigwa mu kkowe ebyo ebintu byagamba nti bitta emitima gyabwe ne basiga ennaku n'ennyiike ey'olubeerera. Babasiibya njala ne babakwasa emirimu egy'amaanyi oba emirimu egiyitiridde okuva ku makya mpaka naye nga talina kaatadde mu ntamu. So kino kireetawo enkolagana embi wakati w'omwana gw'ozaalira ddala oba omwana gw'olabirira naawe omuzadde. Tukimanyi bulungi nnyo nti abaana mu bantu be basinga okutyobola eddembe, abaana be basinga okutyobola
okwegolebwa eddembe lyabwe. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ntiffe kubanga tumanyi nti amateeka gali ku saidi yaffe n'abantu bali ku saidi yaffe ne Katonda ali ku saidi yaffe, tetugenda kupowa.